Chikumi katonyeze tano, chikumi mukaga katonyeze munana, nechenda mukaga katonyeze mukaga. Bukedde Fama Radio Embutikizi. Ronald Sebu tukumvana kasongola nga bulijjo zende mabega onzalo gwa radio yo. Banafa basiramu sijja ko wakubebaza kusiba. Mwebale nnyo kusiba kubanga buli musiba mubeera mutuukiriza empaji emukwezo zitambulirako obusiramu. Naye nafe olunaku olwaleero abakkiriza mu Kristo tutandise ekisiibo era mwenna abasobodde okugenda mu kusiga evvu abatandise okusiba olunaku olwaleero bannaye mukulikire eyo ddala byonna bye batubuulidde leero mu masinzo gye tubadde ag'enjawulo njagala kubasaba tubikwate ate era tubitambulireko kubanga wabaddewo okusaba okw'enjawulo wabaddewo okuyimba misa ez'enjawulo na wano no ofiisi ku Vision Group wabaddewo misa y'abannaffe abakatuliki nga era nabo wabadde n'okusiiga evvu so obubaka bwonna obutuweereddwa njagala kubasaba nti tetubulekaawo naye tutambule nabo nengeddeko Ssaabasumba Zekkulu erya Kampala naye akulembeddemu okusiiga evvu enkya ya leero ku makya era obubaka bwonna bwatuwadde njagala kubagamba nti bannaye tetubugayalirira tubeere nabo butuyamba okubanga tuyita mu kisiibo wano nga Bukedde Fama tujja kuba tukutuusangako obubaka obw'enjawulo obukwata ku kisiibo mu programu yaffe eyagawo nawali abadde abanaddiini ab'enjawulo bagenda kuba batuwanga obubaka obwo naffe tujja kuba tugenda maaso ate n'okuba batuusaako ate ne bannaffe abasiraamu nammwe tubalekeredde nammwe ensonga zammwe tugenda kuba tuzisoosowaliza ddala bulungi nnyo ddala mawulire amala gabadde olunaku olwaleero President Museveni abadde awo ku Lokutawa ng'atongozza bagise lot 1 yokola enkulu ng'eyo bannaye nga bwanyirira ndabyeko ebifaananyi awo Jeno Katumba mwana batadde ku kitimba kyenge ekintu kinyiridde gavumenti erabika etaddemu akasente akawera ne bannaffe batukwatirako okulaba nti omulimu ogutambula bukwaku so enteekateeka yonna etambudde bulungi era mmanyi abayitawo tugenda kwongera okunyimirwa okuyita mu kitundu ekyo kaweepe naye akalulu kakyanyooka abantu bakyagenda maaso n'okunoonya akalulu era tubagaliza birungi ebyererenze sijja kuwabagamba nti mukuume emirembe sobole okulaba nti akalulu kano tukayitamu bulungi olwo ate tweyongereyo n'obulamu pozi jala okuyozayoza Dr. Dagala Singiza omulamuzi manyi bajja kukuba nnyo kuba obweddandabaawo ku bitimba ng'abantu bayomba bagamba lwaki era bamuwadde musasulo manyi omukulu yalina omusango gwabadde akwasaganya ndoza mujjukira yafulumya ekiwandiiko ekyalagira okuleeta Dr. Kizza Besigye mu kooti awozesebwe mu kooti zino eza bulijjo so bingi abantu bye boogera naye tukuyozayoza okuba nti pulezidenti ate yasazeewo n'akulonda okubeera ssentebe w'akakiiko akalonda abalamuzi aka Judicial Service Commission tukwagaliza obuweereza obulungi ng'otandise okukola emirimu gyo akawungeza akaleero tuli ba mukisa ono tabeerangako wano bukyajja ku mirimu gino naye Mukama Katonda w'amaanyi tumufunye tugenda kuba tuwayamu naye tugenda kubanga tuwaya n'omuntu simulala ye Brigadier General Christopher Damulira adumira ekitongole kya Crime Intelligence abakola omulimu gw'okuketa mu police ali ku level ya AIGP era bamuyita AIGP Christopher Damulira tugenda kuba tuwayamu ku nsonga ez'enjawulo ensonga z'ebyokwerinda mulaba nnyo mu gete eyo nazo tujja kubatunulayo tulabe ebintu bitambula bitya kikoze atya okubanga ensonga ezo nazazitambuza okutuukaawo mbozi gyeneggwera manyi ojja kuba naawe oyina kyofunyeemu afande Damulira sebo nsanyusa okulaba era nsaba olamuse ku batuwuliriza bannayuganda mwenna abatuwuliriza balamusizza nnyo nsooka okwebaza Bukedde olw'okumpa omukisa guno okwogerako gye muli yesebo afande bitambula bitya well ku side yaffe nga aba security ndaba bitambula bulungi recently walaba ng'ekitongole kya police kyafulumya report yetuyita annual crime report eraga obunyo amateeka yobadde omwaka nga butambudde mu ggwanga omwaka oguyise neraga nti obumenyi bw'amateeka bwakendeerako obutundu 4.1%. Ekitulaga nti ebimu ku bye tukola programu zino ez'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka zirabika zigenda zivaamu ebibala amina ekyo kirungi afade nga tunabagenda ku nsonga gye twagala kubanga tuwayako line obuntu bubiri njagala osooka okubuza akasooka poliisi ogisanze otya omanyi kati wali eri mu magye n'ovaayo ndoza yali 2019 nojja kati mu kudiringa naffe basiviliani eri omali omanyidde kudiringa n'abajasi banno naye kati oli muffe mu bantu ba bulijjo poliisi ogisanze otya okuva 2019 paka kati wetuli poliisi ng'ekitongole manyi ng'ekitongole buli kitongole kirina engeri gyekikolamu emirimu gyakyo amagye gakolera ku order ni moja bwekuba lutalo songa mbere
kati poliisi eno yo si yakusonga mbeere ebikyukamu katono poliisi eno etambulira nnyo ku procedure mwina bye mugoberera tulina bye tugoberera ogenda okukwata omuntu oyita mu mitendera ki okuteeka omuntu mu kaduukulu oyita mu mitendera ki omuntu okumutwala mu kkooti omutambuza otya byonna byalambululwa mu mateeka buli kimu kirina procedure yakyo gy'otunuulira mu bitabo byolina okuba nga obimanyi ebyo kyenkola wano wendi mu ofiisi yange ku nsonga kati ng'ey'okunoonya omuntu n'owekasese kyagenda okukola kuba ffenna tugoberera ebyawandiikibwa mu kitabo kya poliisi muyina ennono kwe mutambulira tulina ennono ya poliisi ebaddewo okuva mu 1996 poliisi yatandika paka kati myaka mingi olumu wabeerawo ennongoosereza naye nga ennono yennyini esigalawo n'ekinyusi kyayo kirungi awo mukama yeebale batambuza abantu bangi wembeera eyo mpulira bagamba nti obadde nnyo ku mwanjo mu kuyambako okulwanyisa obumanyi bw'amateeka nti nga bw'otugambye nti ne crime report ekiraze nti obumanyi bw'amateeka bukendedde n'abantu eyo ababaga nti omukulu oyo abadde nnyo ku mwanjo mu kuyambako okulwanyisa kino mukikoze mutya ne basajja bo obumenyi bw'amateeka obusinga okuluma abantu oba okukwata ku bantu ba wansi bwebwo obukolebwa abatalina bamufuna mpola oba abatalinaawo ddala nga bw'owulira abo abaana ababeera mu bitundu eby'enzigotta ze tuyita ghetto abagoloka ku nkya nga tamanyi kyazzaako tamanyi olunaku luno atambula lutya talina kyakulya tagenze ku ssomero talina mulimu talina hope talina mu budaabuda kakati abo obumenyi bw'amateeka bubatambuliramu nnyo kubanga ye alaba nti okubeerawo kwe alina okugenda ewamwami Sebutiko n'amenya ekikomera n'aggyeyo ka TV kewagula akakadde n'akatunda emitwalo 10 n'afuna ekyokulya bulamu ne butambula kakati nze nakiraba nti informal sector n'aba abantu abateesobola nina obateekamu amaanyi kubanga obumenyi bw'amateeka obusinga be babukola bebenyigira mu mateeka obwo bwe banyigiramu bano banvuga booda mu butaletale eyo mu taxi ababbira mu taxi bano bambeera mu nzigotta kubaffe bamusiba mataayi mubeera mu office owulira era emisango gya bamusiba mataayi gya corruption yalidde sente za gavumenti owulira yalidde sente za gavumenti naye oyo owa ghetto era omuwulira yabbye emmwanyi z'omutuuze yabbye akakoko yabbye akabuzi yayingidde nabba akasimu kakati ate obumenyi bw'amateeka bwe businga okukwata ku muntu owa bulijjo kati nze amaanyi gange agasinga nagateekamu ebyo ugateekaawo kakati wowe amanyi wagateekaawo nayagadde okumanya wafuna otya ekirowoozo kino ekyokugamba nti nzize mbadde mu poliisi kuva 2019 n'ogamba nti naye bano ba ghetto boys beetaaga okulowooza ofuna otya ekirowoozo ekyo kakati omanyi buli lwogenda mu mbeera empya olina okugisoma kati bwenava mu UPDF 2019 nenja mu poliisi nemanya lwaki pulezidenti akoze eki andeese teyajja jasi kubugumya kifo yajja kubanga yandaba nti nina obusobozi kuba neeri gye nali nkola emirimu egy'amaanyi entalo nazirwana Somalia nagenda South Africa Congo engulu eyo wabira bifaananyi nga nerokeki ne CDF kati aliko kati yandaba nga nina kyengattako naga bwe natwala omwana ono mu poliisi muno ne mukumira mu intelligence kwa nali ebiseera bisinga nga ndi mu intelligence waliko museemwayo naliko museemwayo okumala akaseera ayinza okunnyambako okugyawo obumenyi bw'amateeka kubanga yo nga gavumenti bulemu yonna abantu baginenya bumenyi bw'amateeka buyitiridde omuntu takyatambula kiro takyabeera nakakoko waka kakati n'alaba nga ddamuliro ono senga ayingira mu nsonga eno ayinza okubaako kyatuyambako ayinza okuyamba kati nange bwenjija nima nti okay pulezidenti alabika alina kyansuubiramu nange nenkola gye bayita assessment okulaba problemu yennyini eri luddawa kati nenkizuula ng'obumenyi bw'amateeka bufumbekedde mu ghetto
abantu gye babeera eyo migotteko tuumwo abaana banywanjaga bali mu bwamalaya bavaamu ne bagenda ne bakwata abantu obubadiya bavaamu ne bagenda ne bakola obubbi bavaamu ne bagenda ne bapangisa okuwamba amataka g'abantu ne mmanya nti senga nsemberera abaana bano ne mbategeera obulungi ne mbakolamu omulimu ne mbalaga omusana ne mbayambako okubakyusa endowooza ne mbayambako okubafunira ekyokukola kubanga abamu bagenda mu bubbi lwakuba tebalina kyakulya bafuna ekyokulya obumenyi bw'amateeka nyinza obutuula ku nfeete era ebibala bino bimutazisa okulaba bannayuganda naye kati nga tunatuukaawo ku bibala nkyebuuza gwe omusajja abadde mu uniform omanyidde kulwanyisa bayeekera kuba era mbadde nkeberako ku byafaayo byo alabye nti obadde nnyo mu bintu bino eby'entalo otandika otya olwo batuukako oyita mwani ko bali ekyo bali byabo ng'oli mu uniform kakati nange nali mugezi nakola okunoonyereza ne bagamba nti abo bageto balina commanders abamu n'abagenero beyita bagenero genero wa geto ye Lipanda genero wa geto ya Tough Empire nawulako ba B13 abo nabo nga balina bagenero balina babakodumira batuuleeyo badumira obubinya ne butulugunya abantu so abamu balina bapangisa okuwamba ettaka ebyo byonna kakati ne nkozesa abakulembeze aba gavumenti mu bitundu ebyo okumbuulira abo be baani abeyita bakomanda ba ghetto ndoza obara disi babira ku mwanjonyo bakuyamba nnyo era kye nakola ne ntandika okuba meeting ez'olukale ez'awamu nga nabo bajja era nakuba meeting nene division by division nga mpita ba RDC mpita ba LC ne mpita nabo abeyita bakomanda ba ghetto ne babeera mu meeting basobola okuwulira obubaka obupya nga zikyenjagala bateeka mu koodi ntize ngenda kukola n'abantu abalina mandeeti y'abalala tojja kweyita genero nga tewali yakuwabwa genero obwo genero obwo bulina okuva ku muntu ng'akulonze kakati bwe mmala okubazuula nti gye bali ne bagamba naye mmwe mumanye ekyokukola tugenda kuteekawo okulonda abaana balina okwemulugunya mubafuze bubi bango gabajeno kati abafuze obulungi era abaana bajja kutulaga nga babakomyawo bajja balonda mukomye mu office abafuze obubi abaana bagenda basuula ettale bakole ki batuwa abantu abalala kakati awo kwe kuteekawo okulonda mu mwezi gwokusatu mu 2022 era okulonda okwo mwe mwava bakomanda kakati nze bempita ba coordinator okuva ku zone parish ne division mu Kampala Wakiso ne Mukono kati kati Kampala Wakiso ne Mukono ina ghetto groups ngameka kati nina division 12 ezaba ghetto tuli ku divisions mukwera mu divisions tukola mu divisions ka division mulimu parish mulimu ne zone natambulira nnyo ku system ya government njagala structures zange eza ghetto ziberenga zina counterpart be bakwatagana nabo mu side za government bobala ne divisional coordinator owa ghetto namanya nti waliwo DPC waliwo mayor waliwo na RDC awo coordination ebeera nyangu okutambuza emirimu gya ghetto nga asinzira ku support eva mu bantu abo kakati nali agadde okumanya omaze obaleeta abasajja abantu tebalina ssuubi olinga bwotugambye nti omusajja akeera n'azuukuka n'asooka yeegolola ku mwala obaira ekyokulya kinaava wabata okoze otokyusa obulamu bwabwe ekisooka nze nabalaga nti eno programu zisigenda gifunamu ng'omuntu nabalaga nti already nze nkoledde gavumenti bwe mba nina kye nali owokufuna nakifuna bwe mba si kifune era sijja kukifuna eno programu ngiyingiramu nga be bagenda okuba ba beneficiary bokka nga saagalamu oba mukungu wa gavumenti simanyani kakati nentandika okuzimba ekintu ne balaba nti senga kituuka gye tukyagala bagenda kufunamu kati kwe kutandika programu ya SACCO already katulina structures ezaba coordinators naye babulamu gavumenti weesobola okuyingiriramu naye bayamba kati kwe kutondawo SACCO nazo zaabwe nga be ba promoters ba SACCO ne tugulawo account nga be ba signatory olusente bazijja baze bateeka ali kati nagamba president nti bantu bangi abazenga nani entakera nga bakufera
nti bazze kusakira ba ghetto ba boda baani naye obubaka obwo ne butatuuka ne mugamba nze owekitibwa president sigenda kukola ngaabo nze njagala nzigulewo sako ez'abaana bano mbasomese koolina konna koobaagaliza direct okabateere mu sako tesagala kubeerawo middle ground direct kakati ne tukola sako ezo ne batandika okufuna hope bafunye certificate mbapangisiza office nanoonya obusente obutono ku impresti yange nempangisa bu office mitwalo 5 eyo mu gete eyo nabo kati coordinator naafuna waatuula nti mwagala kati bafuna office ezo batandika okufuna amaanyi nti kumbe naffe kati tulina obuvunaanyizibwa mu gavumenti kati batandika okweraba ng'abantu ba gavumenti olwo nabo bafuse banene nga n'abaagala ababanoonya abaradisa abaagala okumobilizinga ghetto babasanga mu ofisi bwabwe obwo kakati ekya sako bwe kijja ne bagaa nti kati kiwedde olede ofisi tuzirina sako zizze kati tutaza okulaba nti tulina gye tukola ki gye tugenda kati awo hope etandika kati hope eggukira ddala nga pulezidenti azze kololo nga 2 ogwa Desemba 2023 abagamba nti buli sako era giwa obukadde 10 ne bujja bagira kale 10 zijja ku akaunti ya bagamba kaweddemu omukulembeze ayogedde baavaawo nga tebasazikako musale ng'abalalu batabuse bagamba kati pulezidenti yennyini ali wano bamuyita musaba yayogedde musaba ayogedde sinza kujjukira ssanyu lye baafunula omusaba ayogedde baavaawo nga basanyufu baalya kane balinda obukadde 10 kati ate president yanaatuukiriza obukadde 10 ne bukola ki ne buyingira mu account era bwe bayingira bo bennyini baafuna alert okuva mu banka message ku simu zaabwe message nti milioni 10 ziyingidde ne batandika okukubira obusimu kati afande tulaba obukadde 10 obuyingidde naye kituufu ne baga mwe bannanyini ba account obanga ofunye obubaka bwa banka kitegeeza nti kituufu naga afande bwe kibe ekituufu ekibuuzo ekyokubiri naye tebabugjeeko naye ate bani bagenda okubuggyako nga mwe ba account holder basajja batu bapya mu bintu kati nga basuubira nti ebintu bikyalimu tebannabashuwa nti owageta afuna ati obukadde 10 kasajja bali batuufu nesene zibuze kati bali balina okuwera nnyo kakati awo kwe kusementinga hope ne baga nti finally naffe tufunye ku kye bayita national cake kakati zino obukadde 10 zezimu ku zino zenna kwaliwo sente z'omwezi oguwedde zena ba president yakwasa abageto zaali obuwumbi 2 n'okusoba ezo zanjawulo ekikumi zino kati 10 ze zaasooka okujja yaziba wa Julaayi omwaka ogwagwa 2024 kati twakomaawo nenyongera okukunga abalala waliwo abatali mu structure za ghetto naye nga nabo bavubuka nga beetaaga okuyambwako naye nga eyo program nayo ngikola ne State House controller n'abalala era nga president yalinga omuyima wa programu eyo ate waliwo ng'abaana baffe abagenda Iraq, Somalia abaali ku kyeyo omuntu yakolayo omwaka n'afunayo obusente n'avaayo abamu ne babusiga ne butavaamu kye baagala kati nga tebalina kye bazzaako kati abo nabo weebali waliwo bannaffe abaalinga benyigira mu politics ow'okwonoona ebyobufuzi ebyokwonoona waliwo abayitanga bakikankane ababeera mu katanga omwo ne bazoganya abo nabo nga bali awo kati nabo twabakwatako ne tubatembeeta ne bagenda mu State House ne basinkana omukulu kati abo be baasembyeyo president be yawadde obuwumbi obwo obubirimu mulimu ne bakansalaz mwalimu ne gurupu y'abakansalaz kati mbali njagala nga tunagenda ku buwumbi buno bubiri tusooke tuddeko wali bano abasajja bafunye bali mu ghetto bakubuuza teziveeko nobaga nti zijja kusigalako kati bafune obukadde buno 10 obayambye otya okulaba nti zibaganyulwa n'okyusa obulamu bwabwe ekisookera ddala namanya nti bwe naakibalekera bayinza okukiyiwa kubanga tebaasoma ate bo tebalaba kya maaso balaba kiriwo bayinza oga nti zino tuziggyeko tuzigabane kino ekintu ffe tulwanye buli omu afunemu kyakola ki kyafuna kanasooka ne mbayita bonna
nembasinkana mu office yange nebagala zino sente lwadde muli sako kati mwetongodde mulina n'ebbaluwa eya gavumenti naye mulina abayima General Damula y'omu ku bayima abammwe alina okusigala ng'abalaga ekituufu kati netukkanya nti ng'ogyeko biri gavumenti byeragira sako kwelina okutambulira naffe ne twongerako buwandiise nga obuwaayiro obuwaayiro okuwola omwana alina okuba ng'atuukiriza bino okuwola omwana olina okumulambula era pulezidenti yakola kikulu nnyo buli sako n'agiwa pikipiki 3 nga pikipiki emu omulimu gwayo kutalaaga abo abaana abeewoze ssente mu sako erabe ng'ebyo bye beewoleddeko bye bakola bani abavuga piki ezo era bennyini mubo bennyini beerondamu abakulembeze bagamba kati oba gwe Sebutiko gwogenda okulambula palishi yaffe buli naku okera n'ogye wadda mnogadamulira weewola $5,000 okukola omudaala gwa chapati gundage tigugwa ndage akatabo otunda zenkanawo olunaku era mu sako yaffe ozzaayo mmeka kati buli lwokola ekyo abaana basigala nga bali ku mulamu omwana amanya wanaatagalira bajja kuba bamukyekinga bamubuuze sente ziruwa era kati bonna buli yazifuna kubanga twatekawo system nti buli ayagala nga akola okusaba okutongole mu sako ye nagazi njagala kulunda bumyuzi njagala kulenga myera njagala kukuba chapati njagala kugula nigiina kakati bwe bakkiriziganya ne gundi okusaba kwo ne bakuwa sente ezo waliwo woosayininga kuba manya nti olina zikomyawo eno revolving fund sigaba tekuli magoba ga 5% era siwabyawo bw'ozigaba obugabi eyo idea oba ogisse olina okulaga omuntu nti alina kwozaamu akomyewo n'omulala akole ki afune kakati awo wembakwatira ekisooka nti bo benyini bebakontrolinga ekintu kyabwe ze sikiriimu bebamanya nti akawunti kwasuzeeko $9,000 twagabyeko 10 bebamanya nti twawaddeko abantu baffe gundi yaddako kati olwokuba nti ekintu kyabwe kiri member control bo benyini bebakyevugira kakati bakyagala bakiraba nga tekirimu bufere n'afande enyini wadde jeno tasobola kugamba nti mpayo $5,000 kubanga si memba ffe tugabira bammemba kyokka kyasobola okukola kutuluŋŋamya netasobola kutujjako lwadde 10 kati awo wetutambulira naye nkyebuuza ennyo ku bantu bonna ababadde wano mu kulwanyisa obumenyi mateeka mu Kampala kuba nzijukira tubadde ne bafande tulyaguma nawe twalina bafande Kaweesi gwe ku byonna lwaki kino kikyakugira mangu nti kansooke ndowooze ku gete eno anti ngera bwegambye nti nakola okunoonyereza kubanga manya nti buli mwaka poliisi efulumya alipoota eraga obumenyi bw'amateeka faso neeraga obumenyi bw'amateeka busingawa awo kikulu nnyo ekyo kale era bw'oba ojjukira eno omukolo gwali enaggulu ku kitebe kya poliisi gye buvuddeko omwezi oguwedde baalaga ekitundu bwekiti kyekisinga mu bumenyi bw'amateeka kati walaba era ebyo ebitundu ebirimu enzigotta mwe musinga obumenyi bw'amateeka ogenda okwaka Katwe nomanya Nateete Katanga n'olaba Wandegeyawo Katanga n'olaba Kasokoso Nakawa n'olaba Kamwokya era olaba nti ezo geto zikola kinene okubeeza obumenyi bw'amateeka waggulu oba wansi okusinza ku mulimu gw'ozikolamu kati nze bwe ndaba nga wewali ekinyusi ne ngamba lwadde ngenda kukola ku bintu ebirala bingi kubanga si kye kyokka kyenkola nze nimanyisa obumenyi bw'amateeka okuva ku baagala okujja ku gavumenti paka ku mubbi w'enkoko owulira okuva ku abaagala okujja ku gavumenti gwe musango gusinga obunene mu ggwanga ne kuddako obutujju terrorism n'ebirala bana babbira ku kompyuta bana babba mu banka biki paka ku mubbi wa nkoko gyonna mirimu gyange sebaka nina okuweereza betuba twebasenga gwokola nze bwe mba mwebase bwe nina okukolera kubanga bwe mba mwebase walina okubawo abakuuma waffe na bwe twebaka awo tuba tuwadde omwaganya abamenyi b'amateeka okutuyingiramu afande kati ogambye nti bano batereka akasente kaabwe simanyi sofa kati embeera bwetambula naye mwabawako ku misomo ku ngeri y'okukola kukozesa kubeera n'ensimbi twalise finance management era ekyo bwe mmala okutegeeza omukulu w'eggwanga nti nze ezange njagala zitambulire mu sako kuba yali takikola nko ku gurupu zino balinga bafuna sente direct nanga naye ogenda kikola tenga sako zino ngenda kufuna abaana ba ghetto bennyini mbasomese nagamba isoke bw'olaba nga kinaakola
genda maaso kati nemba kuwata bakulembeze bonna buli sako nemba leeta wano ku ssomero ly'ekittante primary era twamalawo wiiki namba nenfuna abasomesa okuva mu minisitule ey'ebyobusuubuzi trade nenfuna abasomesa okuva mu microfinance support center ekitone kya gavumenti ekivulanyizibwa ku ebyo byogambye okuyigiriza abantu nenfuna abasomesa okuva mu sako esinga obunene mu Uganda eya UPDF Wazalendo yesinga obunene ate olwokuba nange nava mu UPDF kyanyankulira okubafuna of course ne ya police nene naye nayo kati etandise okuvaayo nayo nenfuna then nenfuna n'abalala ne bajja ne basomesa abaana abo abaana bola bategeera sako n'okusinga bamu abalina sako ez'ebweru bategeera sako kubanga omusomo baali attentive nga baagala okuyiga baagala bejjemu kiri nti bano tebaasoma tebamanyi kiddako olwokuba baali bagenda kufuna certificate naffe twabateekako embeera okulaba nti omuntu agenda okuva ekittante awo ku ssomero ne certificate nga ddala asobola okumanya nti kano akatabo ka saving book enoleja kino nga sako bwalina okukola ki okutambula kati financial literacy eyo bagirina era kyobulanga kati emyezi nga guno gwa 8 nga sako zaabwe zitambula bulungi amini kizaamu amaanyi afande olabika abaana ba ghetto bano baagadda nnyo ate obalaga omukwano kuba nalabye ku birthday yo mwezi oguwedde nga wageze mu ghetto go wategese wabo bibagitegese nakyo lwaki basaze ogenda mu ghetto kubeera ku birthday munnange bankubye surprise nze tebangamba nti birthday bangamba nti balina ebibasoomooza nga ba coordinator okuva mu madivision ga ghetto ag'enjawulo naga afa tulina ebisoomooza naye meeting ezimu tuzikolera ku ofisi yo meeting ezimu ojja mu office zaffe eza ghetto mu bitundu ebyenjawulo naye kati kuno twagala tukolere mu Kampala Central mu ofisi yaabwe yekamwokya neŋŋamba is okay bwe mba nga mumpise nga mulina ebyasoomooza zigwe mulimu gwange kanjije ngenda okutuuka wali nga byandongo osanga wataddeko kidongo nga waliwo keeki waliwo abazinyi abaana bonna nga bakyamuse dda balidde emmere nga mukolo gw'amaanyi nabaga nti afande ku bintu by'otukoledde n'egyotujje n'omusana gw'otulaze n'okutusakira buli Christmas ogenda president n'atuwa ente n'ozeeta n'ozituwedde wawuliranga wulizi nti president yawadde abaana ente ne zitalabikako nenze nzigabira kololo era nga buli president buli division yagiwadde ente 2 zeezo president yazibaweereza president yennyini yidi ne Christmas nze ogwange gwakuzifuna nenzireeta kololo nempita ba coordinator nenzibakwasa ne basika ku mmotoka ne bazitwala mu ghetto okuzisala kakati ekyo nakyo bakyagala ne baga nti eddanga owulira nti president yatuwadde ennyama ey'olunaku naye nga tugirabako naye ku luna afande atuyite kululu oba wante zitambula n'obaawo n'entenga etambula ng'omanye ekirenge weekiri mutwe weeguli eddiba weeriri buli kimu weekiri kakati afande ye wanjawulo tebalina kye bamugamba ne bagamba afande tulina okumukuuma owaffe ne basaba bankolere birthday era nenyumira omukono ne gugenda bulungi ekyo kirungi mpuliza okyali mu programu gwe bansonga kukedde Farmer Radio embutikizi tukyali ne Brigadier General Christopher Damulira director wa crime intelligence mu police be bakola okulaba nti ffe tuba twebase tusobole okwebaka tuzuukuke nga tukyali bulungi mukitegedde oyinza obeereyo n'ofuuta noga nti birabika birina okubeera nedda basajja babeereyo nga bakola ki nga batunula afande bwe mpuliriza emboozi y'abavubuka bano abageto enkutteko nnyo era ensonga lwaki kyobola nti nze engeri gye zijja nkugoberera ku kitimba kya X mbeera ndaba ebintu ebyenjawulo bye mukola naye projekiti ya geto eno ndowooza ekimu ku bintu ebisinze okukwata ennyo ku bantu naali agadde okumanya pulaani ziki endala zimuyina ku lw'abaana bano abageto ekisookera ddala nti nga bw'ogambye nti eno programu ekutta akati buli muntu alaba ng'evuddemu omulamwa kati pressure gye nnina esinga nti buli kibuga kyagala programu ove mu Kampala nakatuuka Embaale era walabye ekyali Embaale natambula mu ghetto z'Embaale nga ninga omuzira baga nti finally nti oyo gye naatuuse naffe tugenda kubeerako obulungi ng'ab'e Kampala be bali kati omulimu gwe tulina
gwa kugenda mu bibuga kubanga olaba embeera eri mu Kampala yosanga Embale yosanga Ejjinja yosanga Eruweero yosanga Arua yosanga Eggulo waliwo ebibinja by'abaana ebikuba abantu babita byagu nga bw'olya BB13 ebyali wano mu Kampala biriyo tebalina mulimu gwabwe kumenya mayumba g'abantu kuba abantu babayita baagu banonya kyakulya bali eyo bakiwaji kati phase gye tulimu kati yakulaba programu ene etambudde obulungi mu Kampala n'emiriraano tujye tutya mu bibuga ebirala owulira nabo bagiganyulwemu then n'ekirala abavubuka tebali mu ghetto wokka waliwo n'abavubuka abalala abatali mu ghetto naye nga ate nabo benyigira mu bumenyi bw'amateeka bo tugenda batuukako tutya owulira kati ebyo byonna byebibuuzo ebiri ku mmeeza ate nga tulina okubifunira solution kati bwe tuva mu bibuga ate twagala tulabe baababooda era kyobanga ne programu ya booda nayo nkola ki nayo njirimu era n'ababooda asooka otubulire kate bomba kutteko mutya ababooda tubakozeemu omulimu munene nnyo tubakozeemu omulimu ababooda balina problemu z'obukulembeze netugezako okubagatta era baliko yadde kati bwe twavaawo ne tubanoonyeza office balina office kati IGP yabawa office yabawa office ekamwokyawo kino ekibiina ekirimu ono mwami Mawejje Frank IGP yabawa office ne bataliko okukolerawo emirimu gyabwe tubasinkana okubalungamya mu ntambuza ennungi y'emirimu gyabwe ku bintu nga bya permit okufuna permit emulugunyanga baga nti permit za bei ekintu kya permit nakyazako memo wejjoyo nga gana akasente kangi twakifunira eddagala ekyo kakati omwaka oguwedde mu mwezi gw'okutaano twayogera ne State House department ya patriotism clubs ekulirwa mukyala Seko nakkiriziganya naffe nti okutereeza booda olina okusooka okutereeza obukulembeze ng'obusomesa netukwata abakulembeze ba booda bonna buli kyomuwera nti ono yagamba ndi mukulembeze naddala Kampala ne Wakiso netubatwala ekaweeweeta mu ttendekero ly'amagye netubasomesa siyaasa bamanye engeri y'okutambuza ensi yaabwe ensi yaabwe bagale eggwanga lyabwe era pulezidenti n'asiima n'agenda okubeerawo ng'omugenyi omukulu okuggalawo training ebifaananyi mbijjukire emboozi twagikola eyo n'abawo obudde kumpi ssaawa 4 nnamba atudde abawuliriza boogera ensonga zaabwe kati ensonga ya pamit yaviirayo era n'aginogera eddagala bagamba ssebo omukulembeze tubeera tyanga ssente zisasula eza pamiti n'owa loleza asasula kumpi n'owa kamuyeza asasula pulezidenti nagamba nti kiki nagamba nti mumwagala ki nagamba nti senga ati soteeka ku mitwalo nga 15 oba 10 kakinabakaleko nagamba ekyo kiryokke njukira miti gundi eyo pass out yali ya Lwakutaano ku Mande eyaddako pulezidenti n'akyanja mu kabineti yakola obwangu obwekyo kuba yalaba nga abaana bulumi nga bali bulumi wamanya gawe sebo mukulu batukwata poliisi etukwata ebintu byonna ebya boda bitambulira ku permit omenye w'amateeka bona bolaba obusinga butambulira baba badduka poliisi bagala poliisi kubakwata anti bayingira mu bitwera nga dduka poliisi ebintu ng'ebyo kati pulezidenti n'alagira n'agamba tubeere fair bano abaana Bannayuganda omulimu gwabwe teguva mu magoba ng'ogwa taxi oba ogwa loole oba ogwa baasi tukakkanye ku muwendo gwe basasula ogwa pamit pamit nekkakkana nedda ku mitwalo 15 era wenjogerera kati abaana ba booda bangi abafunye pamit ekyo kirungi kakati bingi bwe tukoze mu booda kati obudde buno balonkinga union era babadde bayirade ebirango ku radio wano nga balanga tulaba nti ngeri gye bagenda okwekumaakuma babe nga batambulira bogeze eddoboozi limu kubanga nabo bakola sako ez'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo naye bakizuula nti sako zino zirina okuba n'enju zonna mwe ziyingira kati kwekukola union era union eyo bagilonkinga ku Serena kati badde batambula mu bitundu ebyenjawulo bamawejjawo basegemba Wakiso Mutyaba Siraajo mu myuka nga bagenda bagola offices mu bitundu ebyaki ebyenjawulo
kakati omulimu gwe balina gwa kulaba nti bonna abaali tebabeegattako okusooka babeegattako kubanga toyinza kutambuza mulimu ogwo nga bamu bakuwakanya abamu tebakukkiririzaamu wakyaliwo okusoomoozebwa mu mulimu gwabwe nti bakyalinamu ebiwayi ebitatambula nabo bulungi naye olw'okuba nti nabo bali ku mulamwa gwe basobola okunnyonnyola abala ne bagutegeera nsula mu budde si buwanvu embeera ejja kutereera kati nga be mulimu kubatereeza kwati ogambye bali mu ssako ate ensonga y'okubawandiika yeeri etya aba booda kakati puroguramu eringa package mulimu ezo ssako mulimu ne app app in fact yo gye balanga kati kati waliwo app ez'enjawulo ezizimbiddwa abantu ab'enjawulo ne bazikkiriza nti bagenda zikozesa ne gavumenti esobole okulaba baani abavuga boda kubanga buli mwana ajja kuba registered ku app okwo gavumenti erabe baani era bavugirawa kati effort ena kuba yakola nti bonna bagenda ku app tuyamba kubanga n'omenye w'amateeka oba bukenda kubanga buli kati number plate yo ebeera emanyika nti kati Damulira avugira Matugga kuno okugundi kwa apa bagiraba ku profiles ezimu ne number plate ebaamu kati boda bwe yenyigira mu menye bw'amateeka tugenda ku app nga mugala ani avuga eno pigi ta Damulira Matugga kati katukubira chairman we Matugga tunonyeze Damulira omuvuzi wo nga ina number plate eno nga yage abanoonya mangu kati bya boda byebyo kali nakusaza mu wado kyatubulira plans mwina abageto yakwende wayogedde ka boda nga nyinzo kerabira asoke tukajjewo wado kyatubulira plans mwina kugira okutereza geto ikyebera byo mutekateko kola kati nga bwe gambye phase 2 yagenda mu cities kumanya tero programs tetwagala ebere ya Kampala yokka oba n'emirirano twagala ebune gwanga buli gwanga buli mu bitundu byonna ebigwanga eby'obumenyi bw'amateeka n'eggulu gye buli n'embala gye buli n'ekabale gye buli n'emasaka gye buli twagala bannayuganda bonna baganyulwe mu puroguramu eno nga bavubuka ababeera mu bitundu eby'enzigotta bajettanira bafuna ekyokukola bafuna ekyokulya tulabe nga across the board eggwanga lyonna obumenyi bw'amateeka obutambulira ku nsonga z'abavubuka ba ghetto bukendeerera ddala era bwe tunakikola ojja kulaba ddala nga generally obumenyi bw'amateeka mu ggwanga bukoze eki bukendeera ddala kati eyo puroguramu eddako kweyogedde kwakona kino kankikubuliza eddala abantu bangi mpulira batandise okweyogeza baga nti akalulu kasembedde era effujjo ligenda kweyongera mwetegeke mujja kulaba bunyimiriza kye mukoze mu ghetto ate nze neefuna mu kifaananyi ekirala nti oba ku luno osanga tunaabayaddeyaddeko ti abantu olusi badde bakozesa okola effujjo osanga ku luno bayinza obutanyigira nnyo mu ffujjo kuba bali bafuula bize kati balowooza bizinesi mukola kyokulaba nti bano abavubuka be mugyeeyo mubalowooza kati beebaka balowooza ssente baloota ssente mukola kyokulaba nti tebakozesebwa beeyagalira byabwe kwenyigira mu ffujjo kakati embeera yennyini ffe ne bwe twogera kati bingi embeera yennyini gye beeteereddewo kati yebakutte kati okeera ku nkya ng'olina abantu abali mu ssako y'olukumi 5 nambwe banene eyo olina abali ku ka office abazze okwewola 50 olina okubasayiningira kati gwe komanda wa ghetto onojjawo obudde obuwuliriza omuntu agajja kutugende twokya ebipiira ngoli mukola sente abantu bali awo naawe kati wafuuka mukulembezi baagala obasayiningire abalala bakuyita balina meeting abalala baagala ki kati nabo gundi emirimu gyabwe tebakyalina budde bwa bipiira bali bize ekimala ate ng'ogyeko ekyo nabo bennyini kati bakola manya nti okwewola twakuteeka ku ssente ezitali nnyingi buli omu asobole okufuna $5,000 murasobola okujja $5,000 twateeka $5,000 twamanya $5,000 muntu asobola okusuubula emyera n'agirenga osobola okusuubula bunniigiina n'obutambuza osobola okukola omudaala n'osiika capati oba muwogo kabalagala muwogo ebintu ng'ebyo kakati abaana bangi abafunye ekyokukola abafunye ekyokukola ate abalina ennyonta eyo oli akaddiridde mu ghetto naye nga talina kiddako kati omukisa ogwo bwe gwajja abaana bangi ne bagweyanira kakati abo abaali bali mu kwokya ebipiira abaali bali mu kulinnya
ebikomera by'abantu ng'olya n'embwa ebogola abaana boolaba balina obumanyi obugundi obumalirivu omwana ng'agenda n'alinnya ekikomera naye ng'awulira embwa eboggola munda naganze njagera nesootinge n'embwa eyo naye n'agwayo munda ng'enjala emutulu talina kyakulya ngalaba akalongooti ebwe namanya mu mulimu TV naaba TV tulina okugifuna oba waakiri tugende omugagga ono alina emmoloka gyapakize mu compound tuggyeko obutaala embwa tujja kwesootinga nayo kati omwana oyo bw'afuna omudaala gwe n'akola manya nti oba omuwonyeza obulamu bwe naye ate era oba okuumye naawe be yali akola ki be yali atigomya kati emirimu gye bakola gye bafudde bize ffe ne bitayogera bingi of course tugenda maaso nga tubawo obubaka bannange mwewala ebintu ebyo mwewala abatwala mu bintu ebyo naye nabo bennyini abaana balina emirimu gyabwe ate n'abo abakulembeze balina emirimu gy'obukulembeze okay afadde ogedde nti ku mirimu gy'okola okuva ku misango egy'eggwanga paka egibeera eno ku kyalo ku mubbi w'enkoko gyonna mugyenyigiramu okugirwanyisa naye mu Uganda wano abavuka bano bennyini boli mu kuyamba okutereeza abaggeto n'abalala ekirungi ogambye nti n'abalala abatalina byakola mubakkiriza ne bayingira naye mu Uganda bwe butunudde kati nti abantu beeyongedde abakozesa emikutu gino emigatta abantu kye muyita social media Uganda kino kibanataganya mu nkola y'emirimu gyammwe kubanga abamu bateekako era ebintu ebitali birungi oluusi ddala kati nga bwe tugenda mu kulonda social media oba internet okutwaliza wamu kyekintu ekisomooseza ddala kubanga abantu abamu basazeewo okugikozesa mu ngeri enkyamu okugibbirako eriyo bano abakwata essimu nakubira nagamba nze maneja wa MTN erugogo owangudde obukadde 2 tukuyozaayoza okubeera kasitoma wa MTN omulungi naye nga gone gubayozayoza onako airtime esinyi nga 5 naye olwokuba sometimes oba tekyetegekedde ogwa mu kitimba nokati egwe nanga aba MTN bamanyi naye nga airtime gonako singi 5 kakati naye nga obukadde 2 tebunayingira mu account twetaaga processing fee oba kitentya mu Luganda twetaaga otuweeyo ku sente zinakuyambako okukola ku sense zikutuukeko ya mitwalo 2 gy'oba oteeka ku nnamba eno ekubidde then sente zizo zisobole okufuluma amangu kati obufere bwaku eyo internet naye obeerawo bano abayingira mu akawunti z'abantu nga bakozesa computer bagenda baweereza message wagundi groups ezenjawulo exactly Facebook so kati okusoomooza kwe tulina kunene ddala eri abakozesa social media X TikTok WhatsApp ne platforms endala okuvoola abantu kituufu okuvoola abantu kuba kimanyi tolina gyogenda kumusanga ate eriyo abamu nga ne simukadi ze bakozesa bazirigesenga mu mannya g'abantu abalala nga kweziri ku gundi tukyalina problemu eyo era kino njagala nkitegeeze bannayuganda bagambe bawulira banaye guno mulanga muguwulire bulungi bannayuganda bw'ogenda okusaza simukadi ne bagamba nteekako ekinkumu ku kyuma teekako omulundi gumu tozaako gwakubiri bozaako ogwokubiri babalimbalima nti ogwo omulundi gwosoose okuteekako ekyenkumu tekikutte bulungi zaako omulundi ogwokubiri bozaako omulundi ogwokubiri oba owadde permission oyo agent okuligesalinga simukadi eyokubiri ku nnamba yo banaye kakulu ako mukawulire kakati gwe bw'ovaawo nga gamba nti 2:8 simukadi ejja kuba kweri eri ready okukozesa layini nga gwogenda kati bwogenda ng'akola simukadi eyokubiri n'ekigalo kyo kino kubanga olwedde okitaddeko kubanga si simu tekyakkiriza simukadi kufuluma nga teriiko kigalo kya muntu kati ffe abatabimanyi omukadde ng'oyo omwana omuto biki ebyo akigendamu bayinza n'omugamba n'akola simukadi 4 sebo muzeeyi yongerako n'oyongerako naye oba ekyuma kino kyabaaki n'oyongerako
n'olekayo simu card nya ng'omukoledde ne bazikwata ne bazifulumya nga ziri ku linnya lyo ziri ku national ID yo ne bazigaba mu group by'ababbi ne batandika okubbira mu linnya lyo nga esimu gye bakozesa erijesa limanya gaddamulira naye nga abanyamateka bakola ki bagikozesa kati muno okuba begendeeza bw'ogenda teekako omulundi gumu okite toyongerako so kati obumenyi bw'amateeka nga businzira ku internet ne ku mikutu emigatta abantu social media bo bukyali bw'amaanyi era butusoomooza naffe tetutudde amateeka weegali agabakwata era bangi betukutte amina awo kirungi kale kadde tambudde tunatera okubanga tumaliza programu eno mwena abatuwuliriza njagala bebaza okubanga mutambula naffe abawuliriza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mwebali okubanga kwe muli manyi abantu baffe ab'ettika lwawe kwe muli abantu b'omu kitanda abantu b'essenga abantu b'ebbombo manyi kwe muli newaffe eri Nakasongola gyenva manyi kwe muli muwuliriza bulungi bali okubanga mutugoberera naye afande mu myaka gino 6-7 gy'omaze mu poliisi nakino kankikubu we mwajjira ng'ojjidde mu crime intelligence twalinawo ekizibu ekirala mu luzungu lwoza kiyita terror cells za ADF obubondo bw'abatujju naye nze njagala kwebaza nti mulabika mukoze ekisoboka okulaba nti embeera mugikakanyiza mbadde njagala kumanya biki ebasoboseza okumalawo obubondo bakale kale obukendeezaako n'ekirala bwali businga kuva ku ki obubondo obwo bannayuganda balina okukimanya nti ekibiina ky'abatujju kye bayita ekya ADF kikyaliyo tukifufuggaza naye mukyalimu empulunguse nezikyalimu ate kye balina okumanya nti wadde kiri Congo naye kyava wano ne bagenda paka eyo ne bagenda e Congo nga ne yali akikulira mwana nzaala w'e Kayunga era nga yali akoze structure ng'eri wano emirandira gyabwe we bafunira abalwanyi ne babatwala e Congo we bakita brain washing tebasooka ne babafuna ne bababugumyako ne babulira ekyokola ate naye ekirala nti okukola diversion obutabateekawo nnyo pressure gye bali bajja ne bakolawo n'ebikolobero ne bakuba omukulu mu gavumenti ne mutunula nnyo wano buli omu ng'ayogera ku kino kiri wano nabo bafune emirembe gye bali bongera okuzimba gundi amanyi gaabwe kuba niyo tactic bw'oba oyagala okufuna emirembe lumba omulabe wo watakusuubira omudayivati ng'abeera eyo nawe ofune ku mirembe kati waliwo operation ze baali bakolawo nez'okubba abantu ba gavumenti bakungu ba gavumenti kituufu n'abakulu mu busiraamu baseeka babatta nga ADF yebatta kati ekyo tekyo twakiteekako amaanyi actually baali bayiseewo ne baali balina okukoma nga batandise n'okukuba poliisi bakuba poliisi y'e Busiika batta abasirikale baffe batta abasirikale ne bagenda ne bakuba poliisi y'ekyabadaaza n'ebitundu ebirala atwabateekako amaanyi eyo gurupu yonna yalankasi bannayuganda yali yenyigira mu bikolwa ebyo by'okuba poliisi yonna twagikwata era bali mu kkooti kale afande tunatera okubanga tumaliriza mbadde njagala kusooka kubuuza nina ebintu bibiri ekisooka obubaka bwolekera ba ghetto youth kuba manyi gwe bali bakuwuliriza radio eno bagiwuliriza nnyo kasooka oddemu ekyo ndyoke nkuwa ekirala nga tumaliriza bannange ba ghetto youth mwena temunswaza eno programu si yange nze ngaddamulira nze ndi mubaka eno programu ya mukulembeze wa ggwanga yabalowoozaako nze n'antuma okutuukiriza ebigendererwa bye ayagala mubeere bulungi mujjukira obubaka bwe yabawa ekkololo yabagamba nti eno gye mbawadde endozo endozo mumanyi kyekitegeeza senga mukwata ssente zino bulungi ze yabawa ne mutazoonoona sako zaffe zitambudde bulungi mwawukanye nnyo ku balala bulijjo baawa ssente amawulire gaddeyo nti mukyuse nange kijja kumpa amaanyi okuddayo mugamba nti pulezidenti gwe wenyini wakozesa ekigambo ndozo abantu bawo bakitegeera bulungi kakati nzize okutikkula eddene lye balinze so mbasaba sente ezo muzikwate bulungi muzeewole bulungi mukomyewo bulungi mulage ekifaananyi ekirungi mulage empisa mubeere abagoberera amateeka mukolagane ebitongole ebikuuma ddembe n'abakulembeze ba gavumenti bonna abali mu bitundu byammwe
tuddeyo wa president katulina ekifaananyi eky'abantu abakyuse naye nyini akwatibwa ekinyegenyege okugatta ku ekyo kyeyakola kiyabawa bwebubaka bwembalekera tweyanza fande nga tumaliriza osibula bannayuganda nsaba ngeri gyoli nti oli wabya kwerinda abantu ongera obakakasa ku mbeera ebyokwerinda na biki byemukola okwongera okunyweza ebyokwerinda mu ggwanga. Bannayuganda mwenna abatuwuliriza ffe ebyokwerinda nga omulimu gwaffe tubikutte kannabwala ekyo ekigambo ekituufu twagala eggwanga lisigale nga liri mu mirembe. Amiina. Tugenda mu kaseera akazibu ak'ebyokulonda. Sometimes mu kaseera k'ebyokulonda wabeerawo vaawo mpitewo. Wabeerawo ki? Vaawo mpitewo. Naye nga bwe mwalaba 2021 okulonda kwatambula bulungi. Okay, waliwo obulumira nga okulonda kuwedde awo naye general okulonda kwakola ki? Kwatambula bulungi. Mbadde mbasaba n'omulundi guno mubeere bannayuganda abalungi. Amiina. Lino eggwanga lyaffe lino eggwanga ffe tulina okulikuuma lino eggwanga ffe tulina okuliwa ekifaananyi ekirungi eri abalala ababeera mu nsi batulabe ng'abantu abali ku level ey'enjawulo. Tuleke kubeera nga bano betuwulira abakubye ne bamalawo amawanga gaabwe. Bino ebyokulonda si bya lubeerera, si kufiirawo, si kufaana kuwona. Bijja olunaku lumu nnaku bbiri ne bikola ki? Ne biggwawo. Ne tusigala nga tuli bannayuganda nga tulina okusigala nga tukuuma ki? Eggwanga lyaffe. So nsaba mubeere bantu ba mirembe, muwala obumenyi bw'amateeka, mugende mu maaso ne pulogulaamu za gavumenti, mubeere bantu balungi buli muntu eri munne. N'abasiraamu mwenna abali mu kisiibo mukiyitemu bulungi. Assalamu alaikum. Tulabe nti eggwanga lyaffe tulitwala mu maaso. Amiina, tweyanza nnyo. Ampuliriza yabadde pulogulaamu Gobansonga Kawungeza Kalero. Nze Ronald Sebutikomvana Kasongola njagala kwebaza Brigadier General Christopher Damulira, Director wa Crime Intelligence olw'okufiisa akadde kano najja ne tuwayamu Ssebo Wafande tweyanze era tusaba n'omulundi omulala ofiiseeyo akadde ojje tuwayeemu kuba ensonga zino ffe nga bukedde fama nevision twagala nnyo buli muntu omuwa omukisa awulizibwe. Kati manyi byoyogedde wano abagero tebagenda kusigala kyekimu. Bajaga Mukama waffe Mwambude kyeyagambye wali nti eno yondozo wali akajja akapya. So tusubira nti ebintu bijja kwongera otambula. Yatusaba nti obudde bubaawo okyanga nayogerako eri bannayuganda ne bamanya ebyokwenda ebitambula. Amiina. Kale banne tweyanza mubeere bulungi musule bulungi mweraba. Bukedde fama omuziki sonsomola.